Audio Jungle. 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 Omulungi yandaba nkwaliza nnyo nze Kimuli Godfrey Mabunda mutabani wa Ventino Mabunda ebuwenda buddu Komansimbi Director KPJ Dream Goals Consult Limited. Ffe tutunda ttaka era nga tubeera wano Kawempe okuliraana ofiisi za Nirawe waliwo ofiisi zaffe. Tutunda ttaka ng'ate tutunda ettaka lya byapa mu bitundu eby'enjawulo. Tulina ettaka ew'obulenzi Wobulenzi Kalaji, tulinayo Eka Project, tulinayo Safe to Own Land. Safe to Own Land osasula akakadde kamu emitwalo 3 ate oluvannyuma n'osasula emitwalo 64 buli mwezi okumala emyezi 5. Kamu 3 eba initial deposit. Tulina ettaka eggomba wano Gombe kumpi nnyo Kiriri osasula akakadde kamu n'ekitundu then n'osasula emitwalo 5 buli mwezi okumala emyezi 5. Ate nga gye tuyita Eka Project tuddira yiika emu evaamu plot 8 fama kubo tuga providinga nga company. Yiika ne tugitunda ku bukadde 28 for example wane w'obulenzi obukadde 28 ne tugiguza abantu 8 tubatemera mu buli munafuna 5 ku 10 ate nga ya Kyaapa. Tulina ettaka ezirobwe bukadde 12, tulina ettaka emukono kabimbiri bukadde 6 n'ekitundu, tulina ettaka wano ekajjansi n'ekigalala bukadde buli 45 bwokka, mukono gayaza wano okulina na Homies Darling tulinawo ettaka bukadde 35, gayaza Kiwenda bukadde 25, tulina ettaka ebigema bukadde 2. Olwaleero njagala okutwalayo akaseera kano okwogerako ku Kyaapa. Mumanyi ffe tutunda ettaka lya byapa. Ebiseera bisinga abantu bagamba batera okwogera baga nti ogula ettaka ly'Ekyaapa, ettaka ly'Ekyaapa lisobola okugirako ebyapa 3, ebyapa 4. Munnange ettaka ly'Ekyaapa terisobola kugirako byapa 3, byapa 4. Lwaki? Kikyolina okumanya ekisookera ddala. Ebyapa bisobola okujja 4 oba 5 n'okusingawo, naye Ekyaapa ekituufu kiba eki kiba kimu, because Ekyaapa lupapula
ng'empapula endala zonna. So ekyapa kiringa bw'olaba ssente nazo mpapula ng'empapula endala zonna. Ssente zisobola okujja nga bonna bwa $5,000 naye nga mulimu akafu n'akatali kafu. Kati bwe kikukakatako okumanya akafu n'akatali kafu ng'otunuulira features, because awali ekirungi era we waba n'ekibi. Where there is ekintu ekituufu, effeeke esobola okujja. So kati olina kumanya ekyapa features enkulu ddala ezikiriko ze ziriwa. Kakati ekyapa nga bw'okiraba kiba nga bw'okiraba nti Uganda Registration of Titles Act, Certificate of Titles. Ekyo nno kyangu okugeta ekyo kyolaba kuba bigambo ebiwandiikibwa anybody can kugeta. Naye akantu kano akali mu nsonda ka barcode ko ate omuntu kizibu nnyo okukageta kuba ko bakateekako nga kasikaninga n'okusikaninga tujja kukiraba. So wano wansi kiteekwa okuba nga kiraga district mwekiri, kawunti lyessaza, ate nga kiraga block number ne plot number. Kati ono eyageta ebyo biyinza okumulemerera. Bwe tuyingira wano munda ekyapa ekisookera ddala tunuulira ettaka lye bakugambye kiraga ne munda kiraga district, kiraga ne plot number, ate oluvannyuma ne kiraga obungi bw'ettaka. Obungi bw'ettaka ekyapa kimulagiramu hectares. Kati okukyusa olaba oba oyina yiika mmeka, obuyina 5 ku 10 tujja kubiraba mu kaseera akalala. Naye olwaliro ndi mu kulaga features. Era tukomawo barcode emu yeeno neekomawo wano ndowooza era ogiraba. Kaakati bwe tukkirira wano wansi tulina signatures zino. Tulina signatures zino eya registrar ogiraba. Kakati signature eyo si buli muntu nti ajja kusobola okugisayininga nga bw'ogiraba awo. Kati olwo ekyapa bwe tukuuka wano tugenda ku part 2 yaakyo, kuba part 1 eri ogirabye ebeeramu name of the description of land title, land at ekifo gyeri, neeraga ekyapa kino kya private, kya leasehold, nekiraga ekika ky'ekyapa ekyogerwako. Kakati part 2 olwo nejjanga eraga ekyapa kino kyatandika nga kiri mu mannya gaani gano agasazibwamu. Olwo nekikyusibwa nekidda mannya ki, era ng'olwo kiraga ennaku z'omwezi mwe kyakyukira. Katulinamu akapapula kano koolaba, kano nno kakulu nnyo era nako kalina barcode. Barcode yako bw'ogisikaninga ejja kulaga ebikwatagana ku kyapa. So bw'onoosikaninga fake tejja kukaleeta, ngenda kakuwa ketwalaga client waffe. Olwo ekyapa ne kikuwa maapu yaakyo nga block yonna bw'etudde. Then kano akali mu red ne kakulaga plot number yo wa weeri, kaplotiko engeri gye kaba katuddemu. Olwo wansi wano ne tufuna signatures endala. Ozirabye ezo? Kaakati ate emabega waakyo, kuba ekyapa kyekimu lupapula nga bwe nagambye, kati emabega waakyo eno wateekebwayo singa ekyapa kino kibaddeko emigozoobano oba endooliito,
nga waliwo akibanjako banka ekibanjako bateeka wano nti ne bakiteekako siiru oba envumbo oba caveat nti tekiteekwa kukozesebwa olw'ensonga nze nkibanjako olw'ensonga nze nkiyinako akantu gundi. Ekintu kino era ogenda mu kooti era kooti yejjako envumbo eyo. Akalala kesikugambye ekyapa kiba ne siiru. Buli land office erina siiru yaayo. Akantu kaako ndoza okalabaako. Then ne bwogenda kapapula kaffe kali akaapa kennyini wali awali mu kapapula kaffe era siiru ojja kugiraba. So mu bufunze ebyo byewandisookeddeko okumanya ku kyapa. Kakati bw'obanga otegedde ebintu ebyo then oyinayo enkola endala. Kwata ka phone simu yeyo smartphone downloading akantu bakaita barcode scanner. Bw'okayisaako kajja kulaga ekyapa. Katulabe wano bwe twakikola. Nnyonnyola ekyapa kakyakapya ke bakireeseeko k'osobola okutegeererako nti si kyakifere. Okalage taata Farida n'abatulaba bano bategeere nti ekyapa kya Farida kituufu. Kati wano tuli ku ssimu atulaba. Twagala tukunnyonnyole ku ssimu yo otegeerera okotya ekyapa tisi kyabafere at least mu bufunze maama. Kati ekyapa kino bw'oba oyagala okukakasa nti si kyabafere nti ddala kituufu nga tebakikoledde kubanga taata Farida bino yapoluma bikwane ku NASA gye bali abamu ababinyumunguliza ku NASA naye ekyapa ekivudde mu lands ekisookera ddala yesu oyinza ofuna signature zino zonna ezaba registrar but olaba registrar oyo signature ye nzibu nnyo okugizanyiramu era olaba ne bw'abanga ekyapa kino akisazizaamu era omulaba asayiningako ayina ensonga lwaki ayina okusayiningako kakasa ddala kituufu bwe bakisazizaamu okitegeera naye security ekirimu ye yakapapula kano ka print era kano bwe kakubulako kano bannange simanyi nakyo bayinza kukola kuba kano print y'amaanyi nnyo eyinako kye tuyita QR code eno gy'olaba wano kati ogenda no downloadinga akantu bakayita QR code and barcode scanner kitegeera kaakano atulaba kaakano ku simu eno already kwekali. Yes, kati downloadinga QR code and barcode scanner. Kati kyokola n'olyoka ogigenda n'otunuzaamu essimu yo ate kati kuzina essimu ezaffe zino ez'amagezi ogiraba ekubirawo mangu ekifaananyi n'ekubuulira kiki ekitudde ku kyapa ekyo era wuunaakulaga nti eno district n'agikulaga Mityana n'akulaga county yeno county singo block number 36 plot 99 ate byebiri ne wali katuhaddemu okitegeera kino kyennyini kyeri mu kulaga okategedde ako so yeyo kati gundi etudde ku kyapa ky'ono omukyala kiri secret eri muno munda si kyangu muntu kumala gagenda n'akikwata kati wagundi tasobola ate kiteekamu kubanga kyo kyatulizibwa mu sisitimu ya Mityana era ne bona okola sa kino bagenda okukuwa naawe bakuba nti eky'Emityana ekyawufumukko bo bagenda kuwa n'amaki n'amanyi era ekyo bwe kiba kiwedde nakyo oyinza ate okukwata block number ne plot number bakuwadde amannya ekyapa mu kitudde genda mu lands ukole gye tuyita search official search olaba oba bye bakugamba ku kyapa ekyo byebiriko wetegereze ettaka nga tonnaligula ebyo byonna osobola bifuna wano ku KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NERA tweyunire gwayagala ettaka ly'ebyapa tulina ettaka okuviira ddala ku bukadde 3 kitundu okwambukira ddala waggulu oyita ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 obeera otutuuseeko webalenya Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.